bakutenda kukomaga onookomaga n'omusambya. Eyo nno njogera y'Abaganda. Nkwaniriza omulungi andaba ku mutimbagano gwaffe guno ogwa Zuula Uganda omusomesa Mpalaabwe Muhammad. Olwaleero nkuleetedde ku mulimu egimu emirimu gya Buganda emikulu nga kuno kwe kukomaga. Okukomaga kwatandikira ku mirembe emimera era nga kuno kukomaga gye gimu ku mirimu gya Buganda emikulu. Abaffe omanyi engeri gye bakomagamu, omanyi ebyeyambisibwa mu kukomaga, bukulu ki obuli mu kukomaga, bwe tukomaga ki ekivaamu. Bwe tuba tukomaga tulina omuti gumu gwokka ogumanyiddwa mu Buganda nti omuti omutuba. Ogwo gwokka gwe tukomagako, era bwe tukomaga tujjamu olubugo. Omulimu gwonna nga guwedde tujjamu olubugo. Olubugo luno lukulu nnyo mu Buganda, bangi nnyo tekyewuunyisa ng'oyinza okuba omu ku bo abatya olubugo luno, era bangi bamanyi nti olubugo lwakusingamu bafu. Nedda, olubugo olwo lulina emirimu mingi mu Buganda. Ewatali lubugo tosobola kusumika oba kuteekako nsika. Mirimu mingi nnyo gye tugenda olabaawo. Kakati kantandike na biki bye tukozesa nga tukomaga, biki ebyetaagisibwa mu kukomaga. Okusookera ddala olina okufuna omutuba. Lwa nsonga guno omutuba gwe muti gwokka gwe tusobola okukomagirako. Ekirala olina okubeera n'emiziŋŋoonyo, olina okubeera n'endagala, olina okufuna ensaano, olina okubeera n'enkandaggo. Omukomazi yenna olina okubeera n'amayinja, era olina okufuna omwambe. Bwe batyo nno ng'ofunye ebintu ebyo tuba tutandika omulimu gwennyini gw'okukomaga. Omukomazi ateekateeka by'akozesa ggulo limu nga n'ayimbula enkeera, era yeeyambisa omwambe okulega ku mutuba alabe oba gutuuse. Omutuba guno bwe guba gutuuse, akawungeezi akozesa enkandago okulinnya omutuba nga yeeyambisa ekikolokomba oba omuziŋŋoonyo, mpola mpola n'ayimbula. Bw'aba amaliriza okuyimbula, addira ebireka n'abizingirira ku kitundu ky'omutuba. Ebyo biyambako bw'aba ayimbudde, bw'azingirirawo bw'ati nti akaseera bwe kaddamu ne kayitawo, waddamu ne wakula, era ekitundu ekyo kiddamu ne kimera. Ekikuta ky'ayimbudde akisuza awantu awaweweevu, era ng'ali mu kkomagiro afuna ensaanu gy'akozesa okubuna ekikuta kiri. Ekikuta ky'aba ayimbudde akisuza ewantu nga waweweevu. Kaakati nno enkeera ekikuta ekyo akikoonakoona ng'akozesa ensaanu, ng'akikoonera ku kiti. Bwe kiba nga kigonze bulungi, akikwata n'akyanika era ng'akireze bulungi. Awo nno aba afunye olubugo. Olubugo luba luvudde. Bw'akyanika bw'ati ng'akireze bulungi ng'amaze okukikoona ng'akitaddeko ensaano, ogubadde omutuba oba ekikuta ky'omutuba kiba kifuuse olubugo. Olubugo luno egimu ku migaso gy'olubugo,
tuluzingamu abafu bangi omugaso mugumanyi. Omugaso omulala olubugo olwo tulutungamu engoye. Nazzikuno bajjajjaffe bayambalanga mbugo. Olubugo olwo lwawula ebitiibwa mu Buganda. Waliwo olubugo abakopi lwe bambala n'olubugo abalangira lwe bambala. Kinomanya nti ono agwa mu kiti kino agwa mu kiti kino. Ennaku zino olubugo tusobola olulukamu ensawo. Abaana abakengufu basobola olulukamu ensawo. Olubugo tulukozesa mu kutimba. Nolaba kalangi akasuffu mu katimbi. Abaana basizi b'ebifaananyi olubugo balukozesa. N'aluteekamu osobola okutonaatona ekifaananyi ekyo. Olubugo olwo lukola ng'akabonero ku bimu ku byobuwangwa byaffe wano mu Buganda. Abaffe olinayo omugaso gw'omanyi ogw'olubugo. Ye abaffe oyize engeri gye bakomagamu. Bwe batyo nno noonya ku mutuba ogoberere ebintu ebyo byenkulaze waggulu awo. Laba oba omusobola okukolamu olubugo. Ku lwa Kabaka n'ensi yange nsigadde nze Balabwe Muhammad. Beebaza nnyo nnyo ne nvudde nabo mu ntandikwa. Akuume nakumira.